ebbaluwa yo yennyini Julius Wapyontent Sebo abasimatusa akabenje muganda wange. Akabenje ako kabadde katya naye? Akabenje ako kuba twakeera senga abali batwala engoma abawagizi ba Buddulu kulwe kubanga twali twatuuza meeting ku Lwokutaano nga tulina okukeera ssaawa ndowooza okuwera ssaawa nga 3 nga tutuuse Butega twasimbula ssaawa zaalinga 9 nga tuvuga mpola mpola okulaba nga tutuuka mwezi essaawa ze twali tugambye essaawa 3. Twalondako n'abamu ku bali bagenda okugenderako lw'emmotoka yonna yali ejjudde engoma ne tusalawo okulonda abaana nga 15. Naye kati mu kugenda twasamuka okusoomooza nga abantu buli lwe tubayitako nga buli lwe balaba emmotoka ku engeri gye tutambula empola mpola nga abamu bajja bagiyitako. Era twatambula kati etuuka ebuwama awo ensooka nzijjako abantu abamu ne mbagamba bave ku mmotoka emmotoka ejjudde nnyo. Abamu baavaako netusigala nga tugenda. Kati twatuuka nga twakayita tuunatera okutuuka eKamengo mu kalanda zaawo waliwo emmotoka yalikinga eva ku lw'e Kampala. Kati nenjirengera ng'eyisiza emmotoka n'engendo giwugula emmotoka ng'erinkuba gyekunyeredde okugiwugula emmotoka negaana naye nga ngenda kutokola wiisha oyo nempugula emmotoka nsalawo okugirwanyisa naye emmotoka eganye negenda neyerindigula wansi mu kitoogo. Naye era nagezaako okugala okutaasa abantu abali ku mmotoka emmotoka eyo yasooka n'esiba naye ndowooza emmotoka yali etonye bwe yalinnya ku bisubi ng'ate wewasembayo okuba nga ngwa mu kitoogo ebisubi ebyo byansise gwayo. Nengezaako okuleekaana nga ngamba abaali emabega nti mufube okulaba nga muggwa sayidi emmotoka wetagenda kugwa. Abamu baabuuseeko era ensonga lwaki nti twasobodde okusavaivinga n'emmotoka nayo kale kyalabise ng'emmotoka yaweddewo naye ate Mukama yabadde mulungi n'atusaasira emmotoka yayononeseeko sayidi mira yokka. Naye nga twebaza baatubeereddewo ne batuyambayamba kale nalabyemuko ku bunafu obumu abantu abamu bo nga bo kale kirimu bannayuganda oba mitima gy'abantu bamu badde batukwata bukwasi bifaananyi nga batukuba ebifaananyi bagenda ate nga mukirina munnaffe ng'ate emmotoka emukwatidde wansi okugulu abajja bakuba bukubi bifaananyi wanje saba ng'abajja bakuba bukubi bifaananyi nga bagenda ng'abajja bakuba bukubi bifaananyi basimbula bwe bagenda nebeekana ku mmotoka tuliko omuguwa ne mbaweereza omuguwa tusobola okuba bali basigadde mu kitoogo ne tunyiga oli ekigere ne tukiyingiza wansi mu bitoogo ekigere ne tukisikalayo. Mukama yafunyemukko obukosefu ku liiso naye era twamuddusa twafuna emmotoka awo yali kanta ne tumussaamu ne bamuddusa eKamengo naye era twakomyewo naye ng'afunyemukko ku njawulo yateredde kale kali kapeyini tekabulamu nti alina ekiwundu. Kino ekitoogo kino wakibuukamu otya wakivaamu otya ani ekitoogo ekyo kasante bonna baweddemu kuba nakatwakebera wansi w'emmotoka kasante erina gwekwatiddeyo tubuuza nti buli omu gwabadde asemberedde amulina namala okonfaminga ekyo nenvaayo amasimu gaagudde mu mazzi era bwe tukomyewo leero kati kwekera ntufuna layini zabadde zesimu zimu twazirabye kati kwekwera ntufuna kuba amasimu gafudde tukedde funa simu ndala naye nga ye emmotoka yatwaliddwa eri Kamengo ku police station. Kati enteekateeka bagenda kukola batya okuyamba okugizza? Enteekateeka twayogedde n'abatwala akatekiniko ya Buddu nga kwe kuli Haji oyo musirikale ng'akola ku Masaka police station. Bayogeddeko naye n'atugamba nti nno bagenda kutuula bakikwasaganye bogereko ne RTO tujja genda tukole statement tulabe nga emmotoka evaayo ate tulabe nti twetegekera amasaza aganaddako emmotoka yaffe tutereze ebirimuko ebiringa ng'ebyayononesemukko. Engoma zayononese? Engoma tewali yayononese yadde n'emu era twatambudde bulungi kubanga bwe twamaze okufuna akabenje emmotoka nga bagitutte twafunye emmotoka awo endala netekka engoma ne tuzitwala. Twatuuse bulungi mu kisaawe ebyo byavuddeyo nga bwe mwabiwulidde mwenna
Enga kya mukisa Katonda yatuyambye mu survivinga tewali yadde n'omu yafudde. Okay. Mukama abadde mulungi twebaza aba media mwenna abasobodde okutubeera kubanga batutegeezeza nti Centenary Radio y'emu ku yavuddeyo radio okusookera ddala etegeeza bannayuganda nti abawagizi ba Buddu bafunye accident. Esaba ku mmotoka kuno mwabaddeko abantu nga bameka naye? Wangi saba? Ku mmotoka mwabaddeko abantu nga bameka? Ku mmotoka tekwabaddeko kubanga ngeri gye nabadde maze okubakendeeza kwabaddeko ku mmotoka ntosa abantu nga 20. Wabakendezza n'ovuga ngoma zokka? Wangi saba? Wavuze ngoma zokka n'abantu abatonotono? N'abantu abatonotono. Okay. Nga nange ngezaako okuba wabaddewoko omu omulezi wange bamuyita musiraamu ne Dani Kabenge nga be balabiriza okulaba nti abantu tebalinnya ku mmotoka eyo okuba nti kubanga abantu balaba nga vibe y'amaanyi bagezaako okulaba nga babuukira emmotoka eyo batereko matani babadde mabega nga bakikolako bulungi eyo ensonga lwaki nti twasobodde okusurvive. Okay. Nobadde bangi nnyo ku mmotoka oba oliawo bandibadde nga babawo abafa naye Mukama yabadde mulungi tewali yafudde. Okay. Yes. Okay, osigadde gwani Julius? Yenze Sebuli Julius akolanga director wa Piondet era akolanga sister. Okay. Niye saza erya Buddu Sebo. Okay. Yes sebo Mukama wange. Kale sebo yo mukulu oyo tubakulisayo mwenanga bwe twabadde nteekateeka oyo mukulu oyo babadde akabenje akagudde. Nanda sebo lo kule mutamiyo.